fumbiro lyo. Onakola leero jatekera ki? Olunaku lwa leero tugenda kufumba whole fish ne vegetable rice. Okay. Omuntu ali kuwulira vegetable rice ali kusuubira ki? Ajja kulya muceere kufaanana kutya? Vegetable rice guba muceere nga gulimu vegetables. Naye nga omuceere vegetable rice gya miringo 2 oba 3. Naye nga leero gwe tugenda ofumba guli simple vegetable rice. Simple vegetable rice. Ti musiike, ti ki? Yeah. Okay. Musiike just boiled nga gulimu vegetables. Okay. Tutandike. Nga tujja vegetable rice n'ekyenanda twetaaga cowpeas, carrots, ekyenanda, baby marrow, omutyere, French beans, green pepper, olive oil, spring onions, omwono, engano ne Royco. Tugenda teekamu amazzi ag'okugusookinga tugira tutegeka vegetable. Mugaso ki lwaki tusookinga omuceere? Kiguyamba okujja mangu ng'engeri tugenda gufumba boiled oguteekamu amazzi matini naga boil ne gugiramu. So wano kasita tugusookinga tutegeera nti okufumba tukwidda okwantwalira eddakiika 20 bwe tukwidda atwala dakiika oti 10. Abantu abandi baba bali kufumba karoti tibadiwaatako. Waliwo obuzibu nti karoti tulina odiwaata oba kuba kwenda kwa muntu? Ngeno karoti bw'ogiraba eriku some black spots, so guba gugenda alabika bulungi muceere gwaffe. Ekitegeeza bwe tuba twenda ekintu ekinirivu otoola ku buno obutali clear obuli kungulu, wasobola ofuna ekintu nga kiboneka bulungi. Ayite bw'oba tobutwaire kuwonaaziza buzibu apart from okuboneka obulungi. Yeah, talina buzibu bwonna. Kuliko ekipimo kyetujja opima carrots ekijja mu katukobe kilo y'omuceere tuba tujjaatamu carrots daagawa? Kilo y'omuceere tujjateekamu carrots 3 donka didda kuba dimala okutolayo vegetable. Kala ya vegetables nevaayo nga zirabika mu muceere engeri gye gujja kubeera white, pure white. Guba gwetaaga vegetables zirabikemu gusobola okuboneka obulungi. Yes, kubanga guli vegetable rice. French beans tujja otambulira kuba nga ddaaga ditya? Kuba tuli kwogerera kilo ya muceere. Yes. Tutairemu carrot, tujjaatamu carrots daife 3. French beans nga ddaaga ditya? French beans zino nga bwe tuziina wano eno zino. So tidetagisa nga nningi ino tikyetaaga kubitiriza. Ne bwe ziba nnyingi tezirina buzibu. Naye nga zino zijja kumala. Waliwo okutuuka nga nningi ino ate daabuzaawo test ya buli kintu daba nga needisinzeemu obungi. Donna tulina particular shape gye tujja okuba nga tudisaliramu bisobola okuba nga dinumira mu muceere gwaife. Oba omala gasala nga bw'oyenda. Bwonna bwe tulina buno tujja busala mu shape emu. Byonna byonna the vegetables ze tujja otaamu? Yes. Aye carrots daaki walooza oti dakukyusa bwakala. Carrots zikyusa bwakala oba dirinaku omugaso mu mubiri gwaife? Carrots ziyamba ku maso gaffe. Yeah. Zituyamba okuba nga tetuwala maaso okuba nga tetulaba bulungi. Yes. Nga baterako bati carrots embisi n'ennungi kweri ku by'amaiso? Yes, carrots nnungi ng'oziridde nga mbisi. Anti ffe tetukujja difumba? Tugenda zifumba. Omugaso gunaba tegufiire? Tegusobola kufa. Tegusobola kufa naye nga embisi nnungi. Gisingako ekirungo kiba kikaalimu kikaali walala. Kuti omuntu abeeyo ng'azira
French beans katukobe abantu baife abali mu byalo ebisinga ojja okola oti nga French beans tigituuseeyo ne carrots bino olwisinzibu ddala kuba nga gituuka mu bifo ebiri ewala ino naddala mu byalo ye aba ajakola ate aba olwo vegetable rice emulemi okulya vegetable rice si kuba nti mulimu carrot vegetable yonna yonna ne bw'oteekamu vegetable emu eba nerabika nti erinamu vegetable still eba vegetable rice. So omuntu ali eyo alitubona kyona kyona kyalina ekigemagana mu kika kya vegetable nsobola otambulika beji yes byayiramu kasita obusala nga shape yaabwe ejjalabika bulungi mu muceere gwo ogisala n'ogiteekamu kakabe katungulu ng'okasaze bulungi naye still ebeera vegetable rice odyoko byetina edisinga okubedde omugaso yes saawo kyetaaga n'aliira ku irala edduwera sakita ate mba n'amaiso agaziramu buzibu bwoti bwe mani kwenda ekigemagana n'amaiso gange gono omulundi gwe ndikulya kimala oba kitegeeza bulina kunina okulya ku karoti sobola kulya karoti ennamba n'ogimalawo olunaku bonabona weoyagalira oba olunaku ne bwolya karoti 3 ziba zikumala. ayi ndowooza okupreparing vegetable rice kiboneka kitwala ekiseera ekiwerako kuba woomalira okusalaasala bwe tukitwale nti oli kikola wenka bino byangu kino tukikola mpola lwakuba tuli kuyigiriza abalabi naye nga kyangu nnyo buno obusala mangu n'omala kyetwetani baby marrow wa mugaso ki kuba tabonekaboneka olina kujja mu butale bw'amaanyi butale bugayita abantu bangi baby marrow osobola nagyesimbira waka yes nga teboneka inene waife naddala ene gye tuli kisinziira oba ettaka lyeyo ife tulina biriŋŋanya naye nd'okuba nga yakulamuku ati aye ti kino akulabikidde nga biriŋŋanya nti ayenda afaananamu ati aye tuzira nd'okwagana amaka nga basimba nsobola omulya yenka nga iva nga bwensalasala biriŋŋanya nafumba ekyo nsobola okukirya kyonka nga iva nomulya nganva yes nga ye tigayiseemu kintu kyonna kyonna ndisala bino ndikufumba bino kuba byenda ofaananamu nga biriŋŋanya bino byonna byetukozeseza osobola biryamu kino kyonka baby marrow kyonka yes woba appetite esobola okikiriza omanye abantu abamu ebimu bantu kyabatera okulya ebintu bino kuba enemere nga kati bino baby marrow timere yaife ino ife nga abairugavu bani abatera okuba nga bagyetanira abakyasinza ogirya mu America era ne wano oluusi ogifumbira omuntu nagikomyawo nga tagiridde abamu abaddugavu waliwo abagimanyi nnyo nga bagirya nnyo abatambulira abajja mu nsi edo ne baba nga tebagendayoko naye ng'agimanyi agirya byona byona tulina bisala mu shape ebyo gye twasoose yes kubiwa beauty birabike bulungi mu muceere gwaffe bino byona babirya nga bibisi bwoba omutima gwo singa olukwogerera ino ku mutima biboneka bizibuzibu yes abantu abasinga tebabyagala bino baby marrow ife lwaki tuli bitaamu bitatukyusa mutima tuyinza okwefumbira bino ekintu ate kyamala kyatusobera omutima nedda birungi birina mugaso ki bwembirya kirungi ki oba mugaso ki mu bulamu bwange kyenja ofunamu eno baby marrow ekola bulungi bwoba ng'ogirya ku skin awo tukole tutemu yes ate bwemba nga mbirina nga ndikwenda kuwona nina pimples nina rash ndikwenda okuba nga nterera nsobola okwetanira nga bwenkoba nti nsobola okwetanira carrots for my eyes nsobola okwetanira baby marrow for my skin nti eterere waliwo okujanjaba ekirwadde ng'okiyina waliwo n'okukiziyiza ya prevention yes kati wano just olinga this is for preventing yeah so bana abatayenda kubanga mulala skin mwegeme baby marrow aida abakolera bulungi obe n'olusu akalusu kasigale nga kakaali kalungi kabenga kanirivu bino lwaki tuli bigaita tujja bifumbira walala byona byona tujja bitaamu mulundi mulala mulundi gumu
Onesmus nani yakozesa ebyokufumba bino nga bizibu bikalubiriza ife abakazi naye wabyegooti omutima wagutoola wogwingira mu byokufumba ku ssomero anti omutima wagutoolawo ebiseera ebisinga abavubuka abalenzi batera kuba nenda kuba makanika nenda those things n'emirimu gy'abalenzi iwe wafunawo ekirowoozo ekyakuba nti jja mu byokufumba nze bino ebintu okubyagala n'okubiyingiramu nali nina abantu benalabirako abali ewaimwe yes ng'abamu mikwano gyange abamu baganda bange nga ndaba bakola nga bafunamu already mu maka gaimwe mwalinamu abakola emirimu egifaanana giti era ng'obunanga bagifunamu mama bazaala wona osobola okuba nti oba kumpi awo kuba bwe tuba abato byetuboneka ebiseera ebisinga byetwenda bwobona dadi ngaoba makanika oba mami mwembi obonanga wena ojja kuba mwembi nga fyuca yeri awo so iwe obonangawo okweka awo abaali babyena nze nalaba nga ekintu ekisinga kwe kuba ng'osobola okola omulimu ogukuyingiriza ssente wano oli katuufu oba omulimu oba guli gutya oba mukyafu gutya naye ekikulu bwe guba nga gukuyingiriza ssente n'ekirala ng'osobola gukola newenyumiriza mu kintu kyokola ekyo kyenasinzirako nange okugamba nti nange ngenda atandika kufumba. And your parents were supportive? Yes. Wano omuntu waba abeera ali kulinda ng'endala emuli bubi ndibona oti yafiireira ulcers diba ditwike kakati byonga bino bwe tuba nga tulina nga tufumba mangu oli akwata akaroti olina akwata kano ne tusala mu dakika 10 bonna tuba tumaze nga twatandise edda n'okufumba mu dakika 20 odda ng'efulumye. Ndoza omukyere mu kusooka wagulabye gwabadde brown twagunaaza gwatukula kati guguno guli white naye kati ekisigadde tugenda gujja muno mugana amazzi tufumbe. Bw'ogusookinga kiki kyenja obona ekyendawulo ekindaga nti gusookinze ekimala oba soft ize tukuku guli soft so tujje tuteeketeke emmere bino ebyomukyere omusookinge titupima maadi kuba ife twanalirira nti kiro olw'okuba erimu ebikopo 4 twidde atamu ebikopo 8 kijja kuba kitya titujapimanga bino ebya bulido byetwanalirira omukyere omanyi ffe wano tuba twamanyira nga nkimanyi omukyere bwe guba nga gwenkana bwe guti nsobola teekamu amazzi bwegati nebamba nga sipimye kipimo kiba kyekyo ate nga gujja ekyo kyangu kwiwe Abidi aye waliyo omuboni waife omuyaka atayidi kufuma mukyere nga ye buli lwafumba omukyere gumutabukako nga kwagamba gumubitirirako so bwemba nga tusoboire kukozesa bino byaimwe mpima nti okufumba omukyere okusobola okuvamu obulungi omukyere kilo emu osobola teekamu ebikopo 2 ebyamazzi 2 tibisobola kuba 2 kuba ndidi nti kilo ebaamu tampeko 4 tinekyo n'ebikopo 8 ebyamaadhi kuba buli half kilo tutamu ebikopo 2 ekyenjawulo ekiriwo wano tufumba meno pressure cooker. Ndi kwogera ku muntu bwe tutiri kwogerera ku pressure cooker ndi kwogerera ku nze wakasigiri akozesa akasepti kanga akasoga kitofu kyoyogedde era tuyongereyo tutemu omukyere gwaife gusobola okuba nga gufumba kuba omuboni waife kye tulina okuba nga tumukobera nti lwaki tutaamu ife amaadi matini byetuliifumbisa olwesi byolina ewaka unless nga wena olina pressure cooker olina byetulina waide ofumba oti aye bw'obanga oli kufumba bino ebyaife bya bulido kola kiro y'omukyere tamu ebikopo bye ebyamaadi 8 ofumba omukyere omulungi so chef bw'obeewuwo niwe afumba kuba bwe tutiri kubona tusobola kuba nga mba niiwe naaba nga nfumba omukyala wafumbirako oba niwe afumba mpulaninga kufuna ngenda afuna buti oli kupulaninga ofuna omuntu kuba abantu abandi batufunako kuba ati nenda omukyala anfumbira butiiwe onaafuna omukyala afumba era aba yagenda ofumba guno omulimu toba wamateeka ino tujasooka muki oyinza ofuna omuntu wamukalubiriza ino nedda sisobola
vegetables zetwagayo tutegeike tujire obona nga mu mucere gwe tuli kufumba ningi tova obona nga tukendezizaaku tukole entontono ekikoba mu mmere yaffe gye tuli kuteekateeka tujatamu olive oil lwaki tutamu vegetable oil lwaki tuli kutamu oil kuba ono ti bwito oil yenna inaasigala nga bwito not so naye oyo alina flavor ya vegetables so azira effect kuba wali abantu abatayenda bintu bisiike nga ye ayenda ebintu ebiri typical boil bw'otaamu ono kiba tikimukosa oyo mulungi nnyo azam those fats kodi wa mugaso ki kuba waliwo eyankuba ku nti bamunwa yes so abalwaire ba ulcers nyinyi mukama wange omulwaire wa ulcers olive oil ena aidda kukolera bulungi ino mwegeme onwa bunwe nga bwali iwe edda kuba nga onwaku omutima gusobola okuba nga guterera chefuno tujja kimaliriza nagwo gujja kuba guli ready. Chef oli muki ndi muna Uganda. Oli muna Uganda owaawa nze nga bwenkuba nti ndi Musoga and I'm proud to be Musoga. I'm also proud to be a Musoga. You're not a Musoga. I'm a Musoga. Omundu neki? No munu salty. Ate tujja kulira mu kwogera niiwe Oluganda oba Luzungu. Tulina okwega Olusoga. Lwaki tulikisiiga? Lwaki tulisiiga ku omuunu Reiko ekyenyanja gw'omunnyo oteeka mu test. Royco ekyenyanja kina that smell. So bw'oteekako eno Royco oba olukuyita akawoowo kaloba olusu lwa lw'ekyenanda. Yes. Tutaako okunenyano. Yeah. Lwaki tuli kutaako enyano? Bw'obanga bw'okisiika nga tokitaddeko engano buto aba agenda kujjako sikini eno ajja kutolako n'ebirungo byonna nabyoteereko. Yes. So engano etuyamba okugumizaako bire byetusiizeeku ne sikini okusigalako. Marination yaffe esigaleko nga bwe twagitaddeko. Yes. Ndawulo ki eguli ku mucere guno ogwa bulidde ogwatufumba? Njawulo weeri nyingi nnene nnyo kubanga flavor eri muno tesobola kubeera mucere ogw'obulijjo. Oguziramu vegetable? Yes. So butuguyiire? Egwire. Tuzaayo kulya? Tulinda ekyenyanja kijje nga ekyenanda kino tukisiikira dakiika nnaka? Munene. Tukisiikira dakiika nga 10 zokka. Dakiika nga 10? Naye obeera okikebera buli ssaawa. So ekyenanda kyaife kiyiire? Kiboneka kiti. Kiboneka bulungi ino. Kala nayo yeene. Bw'oti ekyenanda kino bwe tuba tuli kitoolamu otegeera otya nti kiyiire? Ekyennyanja ekitayidde bw'okinyigako bw'oti amazzi gaba gavaamu. Yes. So wano bw'okinyigaku nga abo ne bayita balungi ekyenanda kyekyo kimaze okuba nga kiya ndowooza olibona bwe kifaanana kasita kikyusa kala teefu atuko byatika so okinyigaku
nga tikiri kuleeta maadi ng'otegeera nti kinyongere kiba kikavulula amaadi otegeera nti kikaali so buti olwo tumaze okuba nga tukiteekateeka katuleete mulimu fuleva yonna yonna gy'owulidde mulimu lwaki tutaireku eniimu ku kyenanda omanyi abantu abasinga baagala okulya ekyennyanja ne lemon lwasonga nti kirina akawoowo kekiteeka mu kamwa k'omuntu elemon eyongeramu akawoowo no kyengamba ekyennyanja kisigala mu kamwa nga kiwunya mu kamwa bw'ataka lemon so tujja kuba nga tufuna tesita waife olunaku olwaleero asobola okuba nga atukobera emmere gye tufumbye eviiremu etya anize ekibaawo ki oba balese tools oba ngalo kyona kyona nsobola okikozesa it is okay ekyenanda kyakulya era twenda omuguzi ajja okuba nga akituliira sure It is a simple soup. Chef, soup kyono gwe tukoze. Oyo sauce ayina Italian base. Nze tomato avuddemu tomato gravy. Okay. Nti buti kyova tubeese musobola okuba nga mutesitinga mutukobera ebyetutegeka bivaamu bitya bw'oli kulya emmere yaife gyetutegeeka olunaku olwaleero how are you feeling how is it nga tufiire mu efumbiro osobola okulida ino dishe ziba zikola wano ku cafe 49 yes I can come for such a dish Yes. okay trust me my husband and the whole family are your visitors this weekend. Thank you. Thank you. So amazing. This is amazing. Bana mwide tujye. This is nice. all right oyo nabeere testa waife tetukobaire meinago Bani Rahma Idris Nantambo. okay testa waife ate bwatukobaire nti emmere gyetufumbye olunaku olwaleero eri so delicious